Okay, kusabi track extra UG kwe tuli MC Devotion Life kutusa ku buli kimwe kino kyambula mwana wa mama mwana wa dad onako lwaleero it's a beautiful lwa kusatu mu luzungu tulise ekiro nako lwa kusatu mu Luganda walitate Luganda badda olapa ndi wasanye nnyo kutegeeza ati mwana Luganda wange ti buli naku mu Uganda wana tuna abaana balina talent balina bitone ebyenjawulo tuna abaana basobola okusiga tuna abaana nga bayiye wane Uganda naye kyagaye kuba nti emirimu tekinakulabika bulungi wane platform tezinakuva naffe bofunya muvubuka munno nga alina kyasobola okukola mutetenkanye omuyisa mwenyigeewo nakuba ina mukyali wange yankubidde kasimu n'angamba nsiga bifaananyi atere wano wendi n'ekifaananyi kyaddana Nabatanzi yakimuweereza muganda wange ate gwakola naye ku BBS Refina gwasobola omuntuusaako bro era neŋŋamba ntuukirira ssaawa nga 8 awo ssaawa 9 sho nga yakagwa kiri kitya njamuba mu kutuusaako olunaku lwaleero waali wano omulenzi era n'ekifaananyi kiki nakireesi owadiva Diana Nabatanzi kugamba otya bro olikiriya ki ekiganyo buli kimu ekiri twewa neno amanya gaffe amanyanze Mujuni Beka oba ntera kweyita Mujuni Bike nomanyi olunyankole nindumanya mwasiba mutamulire mutabaana bawitu mwena ntuke mitoma ruhinda mujaba nohoko MP kahona akabare kahinda kahona kajisaramu kale tugere basa bro no kulwa wanga mbere chifana chadana Nabatanzi kimo kiyese lutwaga tukimuwe tusabe mukama katonda Nabatanzi twala bikenya je atwale chifana kimo obinifana nyipo kutwalira banga shobiko obikole chifana nyikatinga cheneno no bakita F3 kisobola okuntwalira munakunyata kiwadde bulungi okukisiga lwakuba framing sinze lwaki wasalawo okukola okumusiga nze mwagala mwagala kibisinga okusanyiza byonna bingi betomulaba alinga omuwala banaabakola mu nnyonyi tobalengera kale ye just mwagala ku Facebook kukosa manya ki nekozesa Mujuni Beka tusagenda mu gym leero ngenda mu gym dana kale every track kwe tuliyo olunaku olwaleero lwasanyu nnyo ngamba nti manito bagamba degrees Fahrenheit Celsius obudde bwakiddedde buli awo akasana kavayo bwe kaddayo kamera junior kwali olunaku omukulu ono nga otandikidde wali agambye yagala akulaba Dana yamukolera ekifaananyi kye era akireese simanyi obanza ebyensiimye dda yabyagenda okusima kale Dana waliwo Dana sembera wano omusaidi eno omukulu oli agambye tusituleere kuwaidaayi bana ndudde okubuuzaako badde ndudde okubuuzaako era abantu nga bakomentinga ddayo omukomyawo ddi batwasemba nga wali naye ku mukono gw'omumulo eyo ebbanga litambudde nyoyo kumiisinga nnyo kale ngaebiro nga bivuddewo badde nkumiisinga nnyo okubuuzaako embeera nnungi weyagala nga nze ennaku zino neeyagala era omuntu yenna alina okukola ki okweyagala kibayita self love buli lwoba nga tolina mukwano gy'oli tosobola kulwa balala olina sobola okweyagala noli okweyagala kubanga okukibanga omuntu okugamba otayagala mwana wo ate gwe maama akwagale ogamba kiba kizimbe era okweyagala era abawala abali eyo oluusi omusanga nga agamba ndi depressed ndowoozezza nnyo ndowooza bino banjogerera bino kati n'otandika okweyekyawawo omuntu kubanga ate depression is real era abantu bangi nze abantu okira mu inbox zange zonna actually especially Snapchat abangi abantu okira mu Snapchat naye depression is real saagala kukiyisaako maaso kituufu kibaayo kwegamba abantu abamu bayiza obutakitegeera abantu abamu bawona abalala tebahiiringa nekisigala nga kimutomentinga obulamu bwe bwonna first and foremost olina kuyiga how to deal with yourself waliwo kibayita self realization n'okkiriza nti embeera eno bweri bw'oba nga domestic violence awaka nti oba mwami yakuba kibooko oba oyita mu mbeera etali nyangu oyinza okuba depressed nga bya mulimu oyinza okuba depressed anything kisobola depression olina sooka kurealizinga ki ddala ekinsumbuwa bw'omala okirealizinga accept bw'omala okiacceptinga learn how to do it omulama muwanvu anti nze kati omwana essaawa eno dakiika nga 2-3 omwana ali mu nyumba ali ku YouTube bwakeberako nasikolinga nakampulidda nakyayogedde
bangi bayita mu bintu bye tuyitamu naffe bye tuyitamu naye lwakuba ntiffe oluusi tulinga nkoko njeru nte gundi ebeere negamba ako nkatwala omuwala lyesi kikyoyinza omusibira etanda gyoyinza omusibira esaawa nze kyensinga ogamba abawala right from the beginning abantu bwe basooka bo okundaba mu maaso kyensigala njagamba abaana bawala bakole kubanga nze kinsesa omuntu abeera nagamba mwe muli ku silver plate manya mubisanga bisanze tebamanyi gye twayita musanga biwedde aye nekirala nti tebamanyi ddala bulamu bwe tuyitamu naye ekisinga obukulu nti gwobeereeyo n'oyogera naye nze nkola nze ndi bize nkola firimu nzitambuza efayini nsasula emirimu egyange ginsasula tanzi collection eyingiza obuko bwakudda ali kuwandiika kuvuma budde obwomalira awo bannange nze ndi bize nkola ngenda bakubiriza bakole okitegeera nekirala ng'abawala let's learn how to support each other waliwo abakazi kyetulina oba abaana bawala kyetulina ekyokudimiininga ekyokusaabalala wansi ekintu ekyo tekiyamba omuntu akusapootinga nawe musapootinge nawe takusapootinze bwe kitandike oli okimuyigirize naye ajja kukirabirako batuyige okwekubiriza twezeemu amaanyi ng'abakyala oba ng'abaana bawala kyekigenda otutwala mu maaso naye bino buno nakola kino nokerere n'ogira bwotyo nze nabagamba tewali muntu mulala asobola okujja mu ddaana bigambo nga bino byemukozesa buli omu agala kuwoza biri bitatuyamba nze ndeeta mulamu babawe Tanzi Foundation ndudo visitinga oludde by the way oludde twali twawumuzamu because COVID-19 affected each and every person era naffe yatuaffecti naye tukkirize nti embeera weeri era netuyimirizaamu naye tutambuza emirimu kuba ebya foundation tebirekeraawo bona COVID-19 weewaa tuyinza obutalaganya nnyo foundation yeri mu kukola byonna biri because ate abantu abamu tebaagala balaga birungi na bulungi bwa kintu naye ffe tuli mutambuza mirimu charity zigenda mu maaso betuyambyeko tubayambyeko abakyala bangi abali ku programs zaffe abavubuka bangi abali ku programs zaffe tuli mu kuyamba abantu mwene embeera betusobodde aye sibayamba nga nze Dana Nabatanzi but we have a team ya Tanzi Foundation tulinamu bamembers mu Tanzi Foundation tulinamu abantu abagezaako tuwa obuyambi okuva mu bifo ebyenjawulo tulinamu abantu abatuwa engoye ebintu bingi abantu bebatuwadde era netubalaga accountability engoye zammwe zemutuwa ziragawa ndi twaziwadde abaana b'egindi twaziwadde ab'eddwaliro bweyiti so tusigadde tukola kubanga ate abantu we basinga okwetaaga foundation nzikiriza nkubaza olw'omutima omugabi recent waliwo omukyala yajja wamutuwa w'ekyalaani nze nali kumakya nga nkola story ez'okumakya ne baŋŋamba sobola ositole ya ddaana eribwe tinibweti nengamba eribwa nenjitema ku makya morning show neŋŋamba nnyo gizanya because bino birina okuzzaamu abakyala amaanyi thank you so much sokwebaza amina you're that one person at least I know amongst the many ababadde ate naawe kimanyi Okay, olunaku olwaleero tulina mwana mulenzi mu Juni musizi wa kifaananyi ekifaananyi kiradaaya okimukwase bulungi wanaŋambye nze ddala namwagala nnyo n'omuntu lwaki nasalawo omusiige bwe nti kifaananyi kiri kino omukulu yakusiize kasimayiro keeko wagambye alinga bawala bakola kibana bakola mu nnyonyi sooka omukwase ekifaananyi mu butongole mubuuza njagala kuba sure ngera bwengudde kubanga gyebakola I want to be sure yakikoze yakimpadde yakikole asiga bifaananyi byonna nze okigaba nokikola omusiizi akwasiza de receiver kati wano sooka omugambeyo obugambo lwaki osinga nnyo omwagala nze mwagala nnyo weneeyisaye gundi byabadde byembadde mwogerako bino ebya foundation omutima omugabi bannange kintu kikulu nnyo nebyazaakola kale ya inspirinze abawala inspirinze bangi kwegamba ebyo byonna nze nebinkwatako naze omusizi w'ebifaananyi tolina kyamanyi kyoyinza muwa just kumuwa kifaananyi omuwa kifaananyi akujjukirireko omubulira amannya amatuufu Daya, how is the ekifaananyi bakiraba tekisige portrait abasinga kye basinga okozesa allow me to do this because you know constitution is basically embeeraliikirira bambi mu Juni neyanziza and I'm so happy nkibudde omanyi tewali kisinga bungi mulamu nga kubeera enjo engeri yakwagala naate bw'okulabako kyongera okuwa essanyu okinzizaamu nnyo amaanyi omwana abeereyo n'akwagalira eyo olusinayo n'olaba maybe the names of Facebook or somewhere naye nga tomumanyi olwofunye chance omusisinkana ate
kiba kyanjamu ate tomusisinkanye nti ali bw'atyo wabula azajjudde akuwadde ekintu bambi neeyanziza. I want to appreciate you weebale nnyo n'okubeera omuvubuka omukozi because this means a lot. This means a lot. Etali birthday, etali kinayo omuntu n'akulowoozaako bambi. This means a lot. Ebintu ebimu abantu babirabanga ebitono naye nga binene. To me, this means a lot. Eryaddala. Kino ekifaananyi kimanyi. Kino ekifaananyi kimanyi. Nkimanyi nnyo. Ate yakikubye bulungi. Mulimu omuntu asobola okuleetera ekifaananyi. Mu butuufu naye n'ogamba kyakutwalidde ebbanga ky'okusiga ekifaananyi. Kyansalidde ennaku nnene. Nnaku nnya okisiga. N'ebirala byonna butwalira ennaku nnya batasibwa. Olw'omukwano omungi wayagadde okiweemu ennaku nnya. N'ebirala byonna weetambulira. nga tusaine Diana wano abantu ali eyo kale ng'ayagala kuba kifuna kino bwekiti nga bw'okoledde Diana muwe ennamba ye. Njiraba wano ennamba nzoleka muyambe musomere. Ennamba njiraba eri 07501408. 0750 endala 14 08 ye mu Juni BK. Tumaliriza tutya okumaliriza nkimuwadde neyanziza nawe okunkyaza n'omuntu nako badde munoonya ekyo ekifaananyi nakiteekayo ne ku gundi ye oba yakirabira mu kamooli saamanya oba yakirabako n'asirika nga omutima guli yakikulumiriza ku gundi ye yali ataddeko ekifaananyi kuseera siye ku Facebook kakati nze nekomenti nga neteekako n'ekifaananyi n'abamu baabiraba abalala ne bagira naye erabika yali post naye ziba nyingi nnyo kati nange muyambako okuddamu ezimu. gusoose n'omusemberera mu kamooli asobola okuwakahaga nga tuli mu social distancing. So baganda bange byebyo nze bwe mbeera ne Diana nga tulona ku masengeri yasinze mpulira nga nina sister wange omutuufu asobola okunzikiririzaamu. She was there from day one n'angamba kola kino kyusa wano kola kino naye kati esaawa eno olaba nti nange tuli wano omukulu tufa abakubiriza enso. Mbeera bulungi bweraba tugenda kudda mu season ya Tanzi Foundation nga tukomyewo mu season 2 ejja kuba season ya I don't know. Kyonna kye kinaabeera, but I want to appreciate you bambi neyanziza n'okuntuusako muvubuka ono mu Juni. Nsimbye nnyo bambi, nsimbye. I'm so happy. Ebituufu. Banze omugambe mu Lunyankole. Banze omugambe mu Lunyankole. Banze omugambe mu Lunyankole. Banze omugambe mu Lunyankole. Nomukunda munonga. Wekiri akunda munonga. Yona mukola nete portrait. Mbere bulungi tukwatagane omulundi oguddako ndowooza kati ne proud sponsored by Tanzi Foundation. Ate nange naku zino mu Tanzi Foundation okuba nti nafunye akasente ngenda okubakwatirako akasente wega mbere bulungi sirina sente zaamu.